Bino bikakasiddwa omukungu wa poliisi avunaanyizibwa ku nsonga ezikwata ku butabanguko obwekuusa ku kikula ky'abantu n'okukkusa abantu okubatwala emitala w'amayanja Nabukeera Rose, era nga kino ategeezezza nti bakikoze n'ekigendererwa eky'okukomya okutulugunya abantu ku mitendera egy'enjawulo okubadde kususse wano mu ggwanga lyattu, naddala mu kiseera kino eky'omuggalo. Enju eyogerwako egambibwa okuba ng'erimu buli kimu ekyetaagisa omuntu okubeeramu, era nga kyakuyambako abo abanaaba batulugunyiziddwa era ne baddukira gye bali okugira nga babeeramu nga bwe balindirira okufuna obwenkanya. Kye twandibadde tuyita ekifo ekya temporary, si kiri permanent. Tulina ekifo wano ku CID headquarters kye tuyita nti nno omuntu bw'aba nga atulugunyiziddwa, omwana bw'aba nga akabasanyiziddwa, tusobola okumuterekako wano nga bwe tunoonyereza omusango gwe, naddala ng'ate abamukabasanyizza be bantu abandi badde bamulinako obuvunaanyizibwa. Mu ngeri y'emu, Nabukeera akubiriza abazadde obuteesuulirayo gwa naggamba ku ngeri gye bakuzaamu abaana baabwe n'okubakuuma mu kiseera kino, kubanga emisango mingi omuli okutulugunya abaana mu maka, okubatuusaako ogw'obuliisamaanyi n'ebirala giyinza okubatuukako. Abaana mu basafeguarding, abaana tebafuluma bikomera, abaana babeere nga bali waka ate nga mumonitalinga abaana baffe baleme okubanga babawamba okubatuusaako obulabe. Ate kati kiseera nti n'abantu twandibadde tuyita abantu abakyamu tebalina mirimu, bakozesa embeera yonna okulaba nti no banoonya ssente mu bubi oba mu bulungi. N'emisango egy'okusacrificinga kye twandibadde tuyita okusaddaaka, emisango egyo girabika nga gyeyongera kubanga era tugirina, naye ng'ate abasaddaaka abaana be bamu ku bantu aba balinako obuvunaanyizibwa. Mu ngeri y'emu, ono ayogedde ne ku muze ogw'okukkusa bannansi okubatwala mu mawanga amalala ogweyongeredde ddala okulinnya mu kiseera kino eky'omuggalo, era n'ategeeza nti bakitegeddeko nti okusinga kikolerwa ku mikutu emigatta abantu. Egy'okukkusa abantu egyo nagyo ate nga bagikola bayita ku mikutu gye twandibadde tuyita social media, kubanga kati abantu tebalina byakukola, obudde obusinga babumala ku online. Kati bwe batuukayo nga balaba bayita abantu nga babawa emirimu ne balowooza nti emirimu gye giri. N'olwekyo nkubiriza eggwanga n'abantu okuba nti nno beetegereza nnyo emirimu gye bafunye ku mikutu egyo egy'emigemerawala, okubuuza ddala mulimo gye guli, mulimo ki, era ngenda kusasulwa ssente mmeka, okusooka okugenda ate ne batulugunyizibwa, ate oluvannyuma ne bajja ku poliisi ne baloopa. Kinajjukirwa nti ab'ebyokwerinda ssabbiiti ewedde nga bakuliddwamu omumyuka w'omukwanaganya w'emirimu mu kulwanyisa okukkusa abantu wano mu ggwanga, Agnes Goye, yavaayo n'afulumya olukalala lw'amakampuni agagambibwa okuba nga gaayimirizibwa mu ky'okutwala abantu emitala w'amayanja mbu bafune obulamu obulungiko. I'll start from Middle East Consultants, and these are Tank Hill Road, Muyenga. We have Ryder Uganda Limited, the ones based in Bukoto. We have Al Said Agency Limited. These ones are in Chibuye, Salama Road. We have the Eagles Supervision Limited in Mengo. There is Forbes Enterprises Limited in Chiwatule. Then we have Top Notch Recruitment Services. These ones, their license renewal has been terminated. There is Fly International Jobs. Their license renewal has also been terminated. There is Sahara Recruitment Agency Limited from Rubaga Division. And so Ugandans, please don't go and use these companies. And if you see anybody who has been anybody working for these agencies, pursuing you, please make that report. Mu muggalo ogwasooka, emisango egyekuusa ku kikula ky'abantu gyali mingi nnyo, nga kino kyaviirako n'abaana bangi ab'obuwala obutadda ku masomero mu kiseera we baabateera okuddayo, kubanga bangi ku bo baali bamaze okutikkibwa amatu ga mugema n'emize emirala mingi. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 Lweggulo.